Yes, mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo abatulaba ku mukutu gwaffe gwa MC Uncle Billy. Mwebale ku likinga, mwebale subscribinga, mwebale na kusharinga batugoberera ku mikutu gyaffe yonna. Ate tuyongeddeko ne radio. Twakoze radio yaffe kyaddaaki kati kwe tuli ku mukutu tubaweereza. Sorry. Ku radio yaffe eyitibwa Sata Radio. So genda ku Play Store no gisearching atekako Sata Radio ngenda kuterawo sticker yayo nayo wefaana gwo aina Apple Store ojja genda kuwera ku gundi wo downloading radio tekemu radio box wamotekamu radio box osokuda okusearchinga Sata Radio nobera ngo tufuna bulungi nnyo ddala twatukuweereza okusinzira ni Toronto amweza MC Uncle Bin ebinyuma nebigiza byonna tugenda bifuna ate ne TV tujja kugifuna ku mpaka so twongera okubakola ki okubategeeza nti mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala ndabayo waliyo mikwano gyange gipereza ku ssente nga giyise ku YouTube ogenda awo omala okunyiga share bw'ova wonyigira likes n'obuka wonyigira share n'obuka ku remix awo then waliwo akagambo thank you awali akagambo thank you wokanyiga kakulaga oyaga kugaba $1 mmeka bw'oba oyaga kwongerako n'onyigamo n'ogira akakoloboze bwoti n'otwala mpaka kusente zokola ki zoyagala neyanza nnyo neyanze get t-shirt yeno so gisomako abali Toronto mu America bagita Jesus in the city Jesus in the city bonno tugenda kubana olukungana lw'enjiri gaggadde mu Toronto ku Queen's Park kuyingira kugenda kuba kwa bwerero kulya no kusanyuka kwa bwerere jangu ate munange tusabeko tutenderezeko omutonzi ebiseera ebisinga ofunamu obudde n'ofumintiza Katonda gyakujje wakutadde bangi abamu abatuliwo obubi bangi abatuwadde ebidagala bangi abatuwadde obutwa bangi abatuwadde ki naye n'osafa no kama nakuyamba n'ogamba beerawo bangi abakuyiga bangi b'osobezza so ofunayo obudde n'ogendako Mukama Katonda ate n'omubango mwanjulira ebizibu byo abakusobeza ne bosobeza so okubanga Mukama akulungamya kuwa obulamu kubanga olutenda magezi omanyize nina enkola egamba nti asimatuka embeera taba mugezi wabula Mukama akusobozesa wakwoyo ate naye asiranira mu mbeera oba afiira mu mbeera taba musiru abasaddaaka weembeera so Mukama asobola okutaasa embeera si lwakuba amagezi go ate lwakuba maanyi ge Mukama so jangu tusabe nga gw'omwenda nga 7 September 17 jangu tusabe kuyingira ku bwerere mukulikeyo nnyo mu weekend abayise mu weekend mwebale nnyo mwebalire ddala kasubire yabeberedde nnungi nange sina tabu yonna abasubscribinga n'abalikinga mwebale nnyo mwebalire ddala bulaba akalango tokayitako kaleke kakube tonyiga skip no to skippinga kaleke katambule ate nange mbere nga afuna ezigula ki ezigula data amanya neddoboozi mpitibwa MC Uncle Bin the last born omukeeza akeeza abakeeza okero ogenda okukola kiwejera ku lwaki osibona nyatombuto Vision Boy Salongo incredible never challengable munasonyo okwayo ya video eno ngikoze kawungezi ka kiro saa ziri 8 saa zimwe ngikoledde naye nzo kutuka ke Uganda nga bulala so ngikoledde kuba wefunidde obudde bingi nnyo badde mu weekend bingi byannange bakubidde bini bannange ate njira kugerako ku nsonga zimu oba zimu 2 oba 3 olunaku olwaleero ensonga emu gyenja okukoonako katini nnyo ya musumba katono nnyo njagikoonako katono nnyo kubanga twamaze okuzuula amazima so nja kuba njikoonako katono nnyo ate tugende mu maaso n'ebirala tugenda kuzuulako okukoonako ku nsonga ya mukwano gyaffe abasibe waliwo bannaffe abali mu kukomera betwetaaga okubanga ate tusitula eddoboozi eryawamu okubanga tukiyita mu bannaddiini bannaddiini ndowooza kantandikeko eyo ensonga bannaddiini ab'Uganda naddala ab'Uganda mbadde mbasaba bannaaye temwesuleyo gannaggamba bamufuti tulabye ensonga nnyingi nnyo bamufuti ba Uganda ng'abaana bafiira mu Buwalabu abaana nga bafiira mu kyondo kya Buwalabu nga tulaba bamufuti mukolagana n'abasajja bali Abawalabu abasiraamu beeyo ne mubafunako n'akasente ne bajja eno ne bazimba emizikiti naye abaana bagenda okukolayo bambi eno gye baleka bannyaabwe basalyamu egyo emizikiti abajja ne batona emizikiti so bannange mutandika okwogerangako nabo so n'olwekyo bannaddiini abasiraamu basaba
mukotakitinge bolaba mufti oba supreme mufti weyo we Saudi Arabia oba yogera nayo ganti banne naffe bali eyo ngoli mufti we Uganda ensonga zisobola okubanga tukwatagana ngaki nga bulungi nnyo bannaddiini mbadde mbasaba ekirala bannange mukyaleko mu makomera mutwalire bannyinaffe pads bannange tubeegayiridde bwegayirizi abantu abalumbe basiba babeera basaala babeera bawa ekimu eky'ekkumi babeera bakola ki naye bannaye bannaddiini b'e Uganda temutumalaamu nnyo maanyi tubeegayiridde bwegayirizi guno omulanga nagukubye okusinziira ku mikwano gyange egimu betwaweereza ebintu ne bagendako mu makomera agamu ne babatwalira ku bintu n'okusinziira ku mbeera gye bandaze eriyo nedda bannaddiini musitukiremu bannaye temulekera nnyo bagabi babuyambi abitongole by'organization zokka mbeegayiridde nammwe musituke nga emizikiti tugambe nti Old Kampala mugenze Luzira mugabide ku basiraamu ku bantu bonna abali Luzira pads bamama basafalinga okufuna pads banange beegayiridde mugendeeyo mbatwalire ebintu eby'omulembe ekyokubiri bannaddiini musituke mugambe ku balamuzi be Uganda bannange bakyaleko mu makomera waliyo abaana bali mu makomera bannange batawulirangako misango gyabwe bannange tulaba wano bakuza Ssaabalamuzi Benchiwanuka ne mukuza ne mubeera ku Buganda Court ku waggulu ne mugenda ku kooti yaawo ne mukulizaawo Benchiwanuka ne mutandika okukubako ensiisira nga bwe tula ensiisira z'ebyobulamu abalamuzi mutandika okukuba ensiisira mugambe katugenze kitugumu amakomera gaayo tulabe emisango egitannawozesebwa muteeke waakiri muteeke courts mu bisaawe mugambe tutaddewo ensiisira z'ebiki z'amakomera muteekewo ensiisira z'amakomera bannange tugamba abalamuzi mutaddewo ensiisira z'amakomera leero tulimitiyana leero tuli mubende abasibe abaasibwa eyo bannaye amakomera agali eyo mu byalo okusukka ne Kampala abaana bali mu kulima nga tebalina lwe balizowosebwa so nga ate omusibe talina na kulima nga tanakola ki tanawozesebwa bannaye abantu bavundira mu makomera naye abalamuzi mulinga kisimanyi kiki bannange kyemuliko abantu abo basiba oluusi baba ne famire oluusi babasibira na bwereere omwana buli wabeera nga yasibwako kitaawe takyalina buyambi busoma be baana abakula n'osanga omwana najja ku TikTok n'akuvuma n'otonyanga ekibira n'akuvuma kubanga obusungu bwalina tomalina gye buva nogamba onanvuma namukoze eki kitaawe bamusiba embeera neetabuka maama we n'abeeraawo abantu ne bakula nga balina single mother ne single mother tasobola oluusi nga ne taata teyakola musango ne mukozinga generation enkambwe monster ne mukozinga generation nga mukozinze monster njereere because mwine ebintu byemubuusa amaaso omuntu n'aba yakola omusango buli musango guba n'ekibonerezo abalamuzi muleke okwesuulirayo naye Uganda ekiriyo omuntu akwata omuntu olw'okuba alina ssente nagamba nnyinza okusibayo emyaka 7 nja kusibayo emyaka bwegi kwegamba akusiba yasalawo n'emyaka gy'ayagala akusibe so bannaye mbadde nsaba abalamuzi mufunengako obudde buli mwaka waakiri omulundi gumu mukuba olusiisira lw'ebyamakomera mulambula amakomera abasibe gye bayisibwamu mugenda ne mulambula amakomera nga mumaze kulanga abasibe ne balyoka bayisibwa obulungi bagira bati naye abantu basula bubi makomera nnyo omuntu kamu ate tulabye abantu bangi gavumenti beesibidde obwereere ne bamala ne batabalirira nga babatulugunya waliyo abantu nga bakidnappinga mu drone ne bajja nga bamukubye ne bamutwala kooti ne bamugulako ebisango sanga oluva kooti nemwejjereza bambi nga talina na bwalopa gavumenti muwa ssente afiiriziddwa obudde akubiddwa ayononeddwa erinnya famire yagireseewo ebyo byonna gavumenti netamuliyirira abalamuzi mwe mulina okuyambako mbadde nsaba wateekebwa ekitongole ky'abalamuzi abawummudde Uganda Uganda abalamuzi abaddeko balooya ne muwummula mwekole mu ekitongole ekyo nga kiyamba bannayuganda mu ngeri eyo nga kiyambako kubanga ebitongole bino zabinaatebukanga bagenda nti yaliwo ekitongole ky'abalamuzi omuntu atwala omusango mu kooti nga amaze nakuyisa wa mulamuzi agaye omusango bweguti bwe ngutwala omuntu ono omuvunaana kituufu muvunaanira mateeka omuntu bw'ati ankozeeko kino nandi muvunaanye ntya naye abantu tebamanyi gye nina baganda bange bangi babawamba ne babakuba ne bamala ne bajja ne babasuula ne bateeka ku poliisi ne batwalamu awo ne bateeka mu kkomera kooti neebata
nifudda mu kujjanjaba ebiwundu naye nga tewali musango basibizza tewali ki ne tewali wakuloopa kitegeeza nti mu creating a generation eyo nviddeyo olwaleero nina obudde butono kubanga nkooye nnyo njagadde gye mbaweereze ensonga ey'okubiri bannayuganda nalabyeko omukyala Azaawe Bambi ng'avuddeyo ayogera ku bayimbi biki weebale nnyo okujezinga ddoboozi lyo kyokola kyamaanyi nnyo naye abamu tebagenda kusobola kukikola lwa nsonga akatale kaabwe bakagira nga balina kuba babbeega naye eyo sijja nnyo gendayo mu bayimbi omanyi omuyimbi bw'omugaa nti oli bbeega ye amanyi sita naye abayimbi Uganda nga bwolima nofuna loosi y'ekintu so Uganda naffe twafuna loosi siwendaga bafuut soja oli wa DP oli wa NUP oli wa FDC oli wa NRM oli wa UPC ng'oli fuut soja bino ebirowoozo bibyo fuut soja funa omulimu gw'okola fuut soja funa omulimu gw'okola fuut soja funa omulimu gw'okola oli mu struggle naye tolina mulimu emirimu mibi e Uganda tewali naye tetenkanya obe ng'olina ekintu ky'ojjamu omutwalo gw'oleka ewaka lwaki nkugambye ekintu kino bafuut soja abasinga bali mu struggle abamu abajjibwa mu struggle olumu tebakola tayagala kukola omubaka bwajja n'amusabayo kyamusabye n'ategeerako olusi ku kitebe omuyimbi bwajja n'amuddukirako omuyimbi bw'aba ne concert n'amuddukirako bafuut soja muleme kuba nga bano sibanga nina eggaali kubanga eggaali z'abayimbi tebaba n'abayimbi tebanyo nti baba liyimba bibeeraawo nga aido nze eggaali z'abayimbi ndaba zi aido zibiba yayiyayi gwe noonya abayimbi omuyimbi wo gw'osinga okwagala nga alina eggaali y'abantu aga osangemu abayimbi 5 temuli kubanga omwaka guggwako nga towulira luyimba lwa muyimbi ava mu kibiina ekyo kitegeeza alina aidola ate tabagayidinga so bafuut soja bw'oba tokola ogenda kwanguwa okugulibwa fuut soja nga tokola ogenda kwanguwa okugulibwa omubaka ajja kujja ku kitebe kyo kangeze ku NUP nga mbaka wa NUP abadde wa NUP agenze n'akuba akasente mu gavumenti ne bamutwalako oba ewa ssale oba waddamulira oba waani ne bamuwaayo akasente miliyoni ze nga 2 kati ng'alina kyayagala oyisaawo n'agamba ndabyani kangereze kwatanyiige muganda wange Sama ndabye Sama Uganda nti ekyapa Uganda oli ku kitebe kankuweeyo 10 Sama Uganda badde takola ng'amuwaayo ngereza ku oyo sente akola kuba yalina negundi apiikinga abantu ku kisaawe aina company picking abantu ku kisaawe vaawo akuleta ku kisaawe akupiikingako oba otuusa 10 akupiikingako ye bw'alaba Sama n'amuwaayo 10 Sama abadde talinamu ng'asanyuka ng'alinda ate lw'anaamuwa kati Sama bajja mugamba yogera kino ono amuwaayo ayogere struggle gyagale giteekemu amaanyi naye ng'ofuna bw'oba olina booda givuge drone ejja kujja ekuwambe struggle ekubanje ne bw'obadde okola nabo bakubanje obadde okola mu katale so drone n'ekuwamba amawulire tegagenda kuba mu kibiina wokka ne mu katale bagamba Bambi Biini abadde atundira wano nnyanja drone n'emuwamba musajja wattu talina ne bwe tunaagenda omuntu naba n'agenda okukola eggulire Biini mumumanyi kuba tumanyi nti bannamawulire tebanoonya ku bantu bawambiddwa media za Uganda ekyo tezikikola tezinoonya muntu awambiddwa nti ya Uganda mukono bawambyeyo 5 kasase bawambye bano tukatugende tunoonyereze babi tebalina budde amawulire gebakuba embizi ezadde akaana kadde kafaanana ak'omuntu era ogenza ogira abatuuze ne batandika okwekanga kati kadonkamu w'amawulire gwe bakuba tagasa naye okwerwanako kuli kutya bw'omanya nti nno nkolera wano nina location bwe banjijja wano kigambe nti togenda mu struggle ate bw'ofuna omulimu oguwa obudde nomanya nti ntunda ennyanja zange ku makya kuva 12 z'okumakya mpaka sawa zange 6 waliwo ensonga mpozi lwe sitakoze lwe tulinayo trip nga ngenda ku trip
obanga futusoja ngenda ku trip tugenda mbalala nti nine nyanya kati weekend ngenda kusubula boxing ngenda kuba serious kuba weekend ennaku 3 siziriiwo ukitegedde n'otunda ennyanya zo ovuga boda n'oyiriba okayiribe ogambe nti weekend siriiwo ennaku ezi kanjiribe nti buli lunaku mbadde neetaaga omutwalo kanjiribe emitwalo gineena gingenda otuteeka ewaka wagenda lya omutwalo ogiyiribe bwana gye ne bakuwamba tugambe nti kati nga jeno wange Gaza bwe twacapanga tugenda wali eri ku Kiwologoma tugamba jeno Gaza bamuwambye olugambo lutandikira abo bamuwambye abo ku stage badimandinga abo ku kibiina kyo badimandinga abo ebweru badimandinga naye gwe tokola okera kutuula awo ojja na kulwala kuba toli fit bafutu soja tokola bw'ofuna omukisa bajja kutega omukazi nga alina akamotoka nga mulwadde bajja kutega omukazi omwebakeko akuwaayiriza ebintu akuttire mu loogi kuba tokola funa akalimu kojjamu akasente akaddata gojja kubeerayo ga bini anti katuli ku ground nteeraako kaddata nja kakuteerako naye tekajja kumala kubanga nina abandi ku mugongo bali 40 nina taata nina baganda bange nina abaana bange nina olukudda lwa jjajja wange nina oludda lwa kojja maama wange gwe ayasikira maama wange mulwadde amagulu tegakyatambula jjajja wange yasikira jjajja omagulu tegakyatambula bonna batunuulidde bini you know why kubanga nawe Uganda ogiraba kati bini ojja musaba emitwalo 10 ejja data alwewo okugikuwa kubanga ne bini ge Bulaya gyali takuba ddiiru ate Bulaya takuba ddiiru agenda kukola kasente ka pa wiki buli vanyuma wiki bbiri afune ka cheke kaliko $10 oba 15 kagabanye biruze ainako essimu ye ainako amasannyalaze ainako ennyumba agenda okukakanya nga asigaza $5 ayagala kusavingako ebibiri ebisatu agenda obbisaasaanya ewaka aweerezeyo obulimiro bwe obuteebwe obubizi bwaguddemu kalusu bikoze bitya okakana nga asigaza emitwalo 4 agamba yandinyambeko ku kutambula ate kankuweeko ebiri ogambe we Bulaya yo oba okola biki so futu soja tufunenga akasente ketu tufuna akantu ketujjamu sente bw'oba oli ku media kwata media ate gikozese olangireko naye akabizinensi ko okyasobola okukikola oyinza okuba toli musiraamu n'ogamba nti omanyi nti kiyinza okukola nzaalwawa nti ndi w'Emityana nti bwe ntunulamu awo nsobola okupangisa akataka Emityana road ninteekamu obukadde bwange nga 3 nennyiriza akafaako ninteekawo embuzi nti abagenda ku Mityana road bamanya embuzi ng'obuuse ejjeza Kiwawu oyinza ogakankateeka ettanda awo nga tetunayingira Mityana abantu abava egundi tebannatuuka oba tuli Zigoti oba tuli Ddawa abantu abava egundi oyinza n'okukateeka ku Zigoti ova Mityana road n'okateeka ku Zigoti road awo Zigoti n'okateeka awo n'opangisa ettaka ly'omuntu ku kkubo lyennyini n'osaawawo n'ozimbawo akayumba n'oteekawo embuziyo eri n'oteekayo kabbiya obulamu ne butambula n'oteekayo abaana bo babaganda oba mukyalawo ne banoonya ne bizinesi yo nga tewali agimanyi naye gwe n'otuula futu soja funayo omuli bagenda kukozesa bagenda kugula mangu kubanga enjala ekuluma nnyo tojja kulwana nnyo enjala ekuluma nnyo niwe tunagamba march to parliament gojjaga nti nina ezinagula omunaanasi ekiro omuntu nabanakubira simanaga togendayo bajja kukubira bwerere gonoonyaki kwata akakadde ogenda ojja topa akakadde kasita nina ekyokulya weewaawo n'abakola babagula naye gwe beera n'omutima omumativu gaye nti guno omutwalo gwenfuna gummala okusinga okubanga tolina futu soja weetunulemu ogambe nyingizaaki nina ki kino tusijja kino oyinza okufuna omuntu atakigamba naye futu soja tufune emirimu obugindi eno n'obeera eno oba munyumyanyumya eno n'abantu nga nina futu soja gwe nowaayo 10 naye afuukidde ekizibu banansaba ssente alinga ki futu soja funa akasente naye bakuyiriza empale
oddayo n'ogifuna naye bakuyiriza ne baba piki eyo nonesa omupiira ng'ewako naye ekyebiri tolinda kibiina kikuwe ekibiina bwe kinaakwatibwa ne kikuwooyo omutwalo ogule omupiira gwa piki n'atayabise mupiira ajja gaba nange bampe bino ebintu si bya kibiina kumpa ssente no luno lwoya lwamuki lwa munyindo kati kwekemba kukyusa bulamu obulamu tubukyusa kukyusa nsi naye bw'oba tolina osanga okoze eki ogudde mu nsobi y'essente z'otalina kulya ojjaba n'omukutu gwo ogwa tiktok Uganda tiktok sente muzifuna mu birabo ebirabo bireme kumala babakuŋŋaanye mujje tugende w'omukulu abaweeyo mukube ekikopo agogenda kufuna bufunyi ssente tewali nnyo kyamaanyi naye akuwa ssente manya alina kyaggulako nga takulamuzza bali abasajja tebalamuza awo mufunireyo ebibiri neyanzanya omukama wange teri yali abuuza taata ebibiri ompa byaki genda weeyozeeko ennaku ndi mwannyoko agamba ogenda okweyozaako ennaku ng'olina emmotoka ya bukaddaana kwabiri naye gwe agamba ogenda okweyozaako ennaku nga n'ekyalo ky'abakiikiriro bakyasulako kuliko abaana abatasoma abatanywa na buugi abatalina 50 oba mutwalo gwa kusasula ku buugi ewaffe emitiana kasanda mu ddwaliro ly'e Kawungeera tewali wadde ekyuma kya extra ekikuba ekifaananyi kino panado bw'omusangayo kiba ky'amaanyi kibakuyambako kwebaka ku seminti funa kyokola akuwa ssente alina kyaggulako nga kya muwendo nga takulamuza temukozeeko negotiation yonna temugezeeko kulamuziganya kubanga tomanyi weebuuza akuwa ssente akuwa zaaki mugenda okuba ekikopo bo tebalina baana baabwe bakugula balimba futusoja funa kyokola nze nnumwa nnyo futusoja okulaba ku kitebe nga waliwo omuyimbi azwe alinayo ubabi alinayo kivulu nga mwenna muddukira kuli nga naye omuyimbi naye ajja tuuka ekiseera agamba atuupu eyo okugenda wali bafutusoja batakola funa akalimu ng'okajjamu ssente ng'ogamba nti wano budde bwaki kubanga si bunaku nti kubeera wali okukola ki okuzoganya ate negyokolera ozoganyizaayo nze natundako ennyanja abanda bakupiki natundako ennyanja ku piki mulo awo mugundi awo mwaka ki nalokudawuni covid atera okujjaawo nentundako ennyanja ku piki nga ndi miwunyo naate nga nina okufuna ssente nentundira eyo mu byalo ennyanja naye nga mayibe natundanga nnyimba awo olwonandi nja kulonda Kyagulanyi kwongeza ennyanja 2 nga nja n'ennyimba bannange Kyagulanyi agabudde ennyanja abasaliddeko abagulidde mukimanyi abantu beeyo yonna gye natundanga ennyanja ku piki yange Kyagulanyi abagulidde leeta kataasa ne siringi 10 nze nkujjuliza akataasa nze nga naguze ennyanja zange za layisi nga njagalako emitwalo egi amagobobe 3 nengamba gye nanzijjemu 7 era 3 kangisaddaaka oba 4 njijjemu emitwalo 3 kangisaddaakirira ekibiina nga nkikubira ki drive nze ngamba Kyagulanyi abagulidde ennyanja leeta 10 olwo nkujjuliza akataasa nga nkujjulizaawo bannayi weebale bannange buuza yonna nayitayo wa luddawa nsambya luddawa nayitayo baako nekyokola futusoja mujja kulwala mutuuka okufuna obuyinza nga muli balwadde anti oyagadde abakazi abalwadde oyagadde agasajja agalwadde ojja kwagala abantu abalwadde ajja ku kibiina nti alinamu ku ssente futusoja weebale futusoja ngwakanakumeza kuwadde ekirwadde mutuuka okukwata obuyinza nga muli balwadde bazibu batandika owayiza gavumenti yaffe hayo Bobby yabawa obutwa oyo gundi yabawa obutwa ali ba president kwenzo twali emyaka 2 Bobby ayinza okukwata mune wagenda oyita emyaka 8 ng'obulwadde bukkuba ng'olyoka otandika otunula kiwerebe ng'ate bulala wabujja eno funa akalimu futusoja funa akalimu bino bigambanga muganda wo funa akalimu obudde ba struggle ofune n'akalimu nyaba bakukute ne bakuteeka mu kkomera omukyala asigale kalimu
bana basajja abatukwata ne batuteeka mu makomera ne batutulugunya baagala bakyala baffe bajje ku media bakaabe baagala abaana baffe bajje ku media bakaabe Foot Soldier abadde alina ekirowoozo ekigatta ku nkyukakyuka nange banakwata abaana bange ne bakaba batu eyo tactics yakutiisa eyo security yakutiisa basa n'omutta no ono atannayingira n'atya ngolaga bibadde bakola King Sah omuyimbi anayimiraga nange bankola nga King Sah already tebakugana nga kuyimba naye era okyasabiriza sijja kuyimba nyimba ezo abasajja mbaleke bafuge mpaka balifa basajja bakoleke banyimbe nyimba banzigalewo okuyimba tebakugalangawo naye era oli munaku oyimbyedde oyina lusi ne hiti naye era okyagenda okusaba kati ogasaaki Katonda nga atublessinga tufune tugabire abalala abatannafuna naye gwe ofunye Mukama akublessinze naye okyasaba kitegeeza n'oba oyimba n'oba otoyimba oli loosi eyo nfuddeyo waliwo abankubira essimu ne bangamba Uncle B Musumba nga twamulabe ne mukyala we ku kituuti nkuloozinga bwe nti yabaddeko kituufu olunaku lwe bagoba Lugonvu ku Soloti yajja ku kituuti ne bamugamba sina TV ndala gyonna kwendaga mpumudde ngenda mu byange ng'amaze okukozesa program Lugonvu nga bamanyi bagenda mugoba nga bazo mulimalimbere nti ogenda sigeza program ku Soloti ne bamuyisizaawo Mujuzi Lawrence naye yajja asebulya ku kituuti naye nga mukake secondly olunaku Teddy lwe yasembayo okujja ku kituuti Bugingo yamuwa ne aga yamwaniriza lwe yamukuba lwe yagamba nti omulambo gw'otulaba wano ogwa Dolini begase n'ennyina yamukuba yamwaniriza ku kituuti eyo nkola he nze nkubuulira amazima waliwo obutakkaanye wakalungi omusajja adde yadoba naye tusigaze kusinkanireyo ku mikolo bagenda kunvuma n'ekyekyo tusinkane mbeera bweriwo biki byebyo mukwano gwe Katonda era jangu ebeera maka byebyo nze nkugambye abadde yatambula era siri sure nti nno gyali n'abagenyi bastoping wakati takyabalabirayo liye abadde ya receiving ate bakoma ku basiraamu bali abagenda osima district card mulinde ebirala kugambye nga naakulya kompeta teyasooka ajje kuba mulira ekigambo kyegambye nti nobonoba ne nudes zange tekingana kukya wasobola obutakuddira ezo message eriyo ezo edit bakugambye musajja yanobe waka tolabanga ku bafumbo baawukanye nga omulala balina mu nyumba emu mu kikomera eki onasoma kisenge ekyo nasoma kiki naga nti obaayawukana dda nze mbalina emutundu emyaka eki basoma mu nyumba eki nga baayawukana dda nze nkugambye enswera zange ziri ku kisenge ziti naye omukulu takyadda wejjasito takyadda akoye tambuzaabuziza yokuba omukazi alina kugamba bebi biki kubanga omukazi ate yayeeguye ennyo kati ate omusajja bino ebibadde wabirabye alabye nti nabwavaayo ensitenza musalira musango nti owayo oyenjeera ki bamukiba mugamba wayi gumaze embiro ojja gumaza mbiro omukazi gwe banenya kolabe mukazi gwe kolabe kati omukazi olina okweguya ennyo omusajja okyekinganga mwagalwa wo n'olaba bwe mukyawa ani afiirwa nothing manya kati Bugingo akyekinze Susan aga
teri agambye bujingo bambi koma teri agambye naye abasajja nga muli teri bajuza chimbana yo muwonye bannange omuwonye bannange duka banna njagala kugamba ennaku z'omwezi 16 August tuli eno n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine tugenda kubeera naye 16 18 abantu bo Montreal Ottawa abantu be Edmonton omukulembeze wali mu Toronto tugenda kuba naye ndoza naye yayinza okutuuka naye katulabe bwe kinaaba naye nga sofa tuli wano naye wane Canada Toronto ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 8 tugenda kuba ne boat cruise bagite summer kick out Madam Dodo Kajumba yagitegese so nolwekyo naawe weyungeko ayagala conference ezenjawulo invitation ojja kunkonako nkuwa ennamba z'abategesi ku namba yange +256 750 90 99 86 eri +256 750 90 99 86 nkonako ate oba newcomer ni president w'abapya nze yeeronda newangamya sivaako sirondebwa sikyusibwa nkonako jangu na mini box yange obirengo nkonako ngoli newcomer wakatoka mu Canada okuva ku mwezi gumu okuva ku lunaku lumu paka ku myezi myaka emeka mu myaka 2 oba newcomer jangu nkulagirire byemmanyiko nkuconnecting wemmanyi westamanyi nkulagirire office entuufu zolina okugendamu oleme ku wastinga time oleme kugwa mu nsobi feze twakola ki zetwagwamu so amanya ndowooza nsigadde Uncle Bean the last born naye nga love boy naku z'omwezi 7 awe nyini ku Uganda Matters $3 wetugenda okusanyuka naye ekiro kyolo lunaku naye nga tewerabira nga 7 emisana wonna tugenda kubira ku Queen's Park abagise Jesus in the city Jesus in the city jangu tunyumirwe ate mwenna abaagala okusabako Pastor Eddie abeera Fukre Scarborough wano ku Milk Church tubeerayo Milk Church mu Sunday services bayo ate nga ne ku online na kosobola okusabirako n'otwegattako jangu tusabeko jangu tunyumirwe jangu tutendereze Mukama Katonda gyatujje wala Mukama abankumira abantu mu America mbagala nnyo bannange Asha nkwagala nnyo we bali nnyo buli video yange yonna omugiftinga yakasente bali nnyo we mutima ogwo mukwano gwange wali mukwano gwange naye yansindikiddeyo ali mu America eyo neyanza nnyo abantu be Canada mwe bali nnyo kunyo kiyayo nze siva ku luseke olaba ne government enamba zisaba lonze siva ku luseke bakulimba siva ku luseke era gwe nayagala okumpa oluseke bwedaba YouTube channel yange nga video ekunyumidde scrolling utende wali ka thank you onyige ka thank you bova ku share nova ku likes nova ku remix nodda ku share yangu genda ku download yangu nyinyi ku channel ku video nonyiga thank you bakulaga oyagala dollar mmeka oba yakongera ku dollar ngonyigammo ngosika bundi paka dollar zoyagala okuteekako zijja direct paka ku account yange neyanze nnyo neyanzege Sata Radio mujiwulirize ebinyuma nebizimba. I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde milioni 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde bilioni 5 za Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning nagamba bana bayimbi katubaweeyo bilioni 5 beyagale azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this anger has been accumulating for the last I don't know how many years. If it was not for this talent, that is why I'm like, for the fact that Ugandans have supported me ever since my career started, this is where the point I come through for them. Abana-Uganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise balya sente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now, when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Bagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown lino omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino
asaba buki bantu bajje bagula tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise abanene kati yatenze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. Kubanga kati ekisingano kwasa ennaku kiruno oluyinza okwesanga luli wano ku Twitter, okay? It's only happening on X. But when the person on ground doesn't know what is happening. So as an artist, this is where you come out and say, something is really happening in our, in our parliament, or even in so many other institutions of this, of this country. We need to stand up and and say no to this and say stop to corruption. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Vinka lwaki osirise? Nwagi lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo